Mpaselezange mpuse. Sina kyerabidde. Kiki? Sitegeera. Muse. Muse. Ndezere sizo yagala zino. Sagala kwekyanga. Ewekyanga mutemuli. Njagala otegere kyekiriwo. Ompulira bulungi. Sagala weekandule. Kubanga zisere zino ziraba ngenda kuwaako 10,000. 10,000 obula. Gwe muzeeyi bwandeeta wane nesigo yamba omulimu kati omuntu kwata sente zange ate n'otandika zintoolerako gwantegeereza okumpaako muzeeyi ekyakuleeta njagala okitegeere olw'okimanyi. Tonkwatako kubanga nakuleetedde mu kifo kyange nze nkuzaala. Njagala otegeere ate olina twogezako n'ompitaani taata. Kuba waneeno mu kifo tebakiza baluganda kukolawo olina kubeerawo muntu ki kati muzeeyi bwoba togenda kumpa sente zange ngenda bagamba misakibi ngenda mugamba kigwanzaala bakugobe ate bagamba baluganda iye kati nawe obanga bange nowogenda kugobwa ate kati kufiiriddwa kwempa mulimu nzeko muzeeyi gombonyabonyisa go muzeeyi muzeeyi ngenda kukuba muzeeyi gwe ogira obwezi ne kukuba togezako muzeeyi gakukuba baselezange oyagala kuba kitaawo oyagala kuba kitaawo kukuba ne baselezange akati tereera njagala okukakkane semwangu zino sawa meka wanje mukama wange sawa meka badde ngezako okuba nti tunanagira zino essaawa mulina kubanga muli mukola kiwano twabagamba mulina kubanga mukola essaawa muli mu kabozi tulonda kasasiro oyo kasasiro ekyo kimala kasita mbasanze wano kantwale omukisa mbanjulira omukyalo ono okuva n'olwaleero ye supervisor wano ye mukama wammwe babiri awo be bamu ku bakozi betulina mukama wange kati misati agenda baakola owaayi oyo yennyini ayogera bamuyita Oscar kale nzikakola emirimu gyako bulungi gy'ovunaanyizibwa buli bye kakola binyirira bw'otuukako gye kakolera walungi wazibu bakayita Oscar nkola mu toilet yes kakola mu toilet okolawa mu toilet neyanzanyi genda eri weyongere gwokola mu tooyi genda eri wa tooyi genda ate ono oyo bamuyita muzeeyi Semwanga nze Semwanga atalya gwe ebibyondoozi osobola obyeo nze Semwanga atalya bubi owulira mukama wange naye nga banzija mu tooyi nakolera emyaka adamu ebiri nga ndi eyo kakati ne bampolamu ati nga mpaka waggulu kati nze kitunzi wa hoteri gwe kitunzi wa hoteri eno nze kitunzi omumanyi maketi we nga mukadde nnyo kituufu mukadde ne mujja omuntu mu toilet akozeyo emyaka 42 ne mumupromotinga paka ku ddaala erya maketiya lwakubaagambye weyogere paka ku maketiya ebyo byonna kiviri yabikola kati kiviri kiviri ogenda mumulaba wano ku Rose Gardens wakolera ekifo kino kyonna bw'okiranga bwe kifaanana yakituusizaawo so ogenda okwongereza okitegere ye yapromotinga akasajja kano ondeese kugogola yes bano ngenda bakolako mukama wange tununava muzeeyi alina ebyange byalina mpimpe iye muzeeyi alina ebintu byange Oscar tugenda bimaliriza mugenda
mugende ngene basange babiri ne muddira omuntu afaanana bwatyo ne mumufuula maketiya. Which hotel is this? Amedda kati kana akanda ako kakola bulungi oli kiviri ya mu promoting okitegere naye nze njagala ogogole buli woolaba nga tewateredde bwe buli kyolaba nga kyekiyisaawo hotel eno okutambula obulungi kikole okay okitegere ngenda kugogolera abantu abo okitegere abo sirowooza nga bakyalina omulimu okimaze sirowooza wrong with me like when you say one of those gardens one was chamu of course I have to will you shut up muli basiru mwaze wano kuwogana bwogani mukama wange watukana okuwalidde ebyokulya si bwe kiri yes amuwadde ebyokulya amuwadde byaki bajja tusala ssente omuwadde byaki kambuuze ku Rose Gardens tufumba ebyokulya nga byaffe byankweriira oba byabakasitoma byabakasitoma kakati nze okuwa Lydia ebyokulya mba nkoze musango si mukazi wo nze binkwatako oba mwekyawo oba mwekola biki is that even any of my business? Florence, I don't care. Don't call my name. Don't call my name. I'm not talking to you. I'm talking to him. Florence ono mukama wa mwejja kuntabula gwe njagala oyogere obuzibu obwoyina ngeze n'empalirya ebyokulya Yes. ate n'asaba n'angamba mukoleko nakuwa sente ng'omulimu gwange ogwa hospitality ne mukolako ne muwa byayagala ate atuusa okusasula n'angamba on the house era nkimanyi mukazi wo ngenda biteeka ku biriyo oli kasiru bwekyogamba mwenda opula saabibagamba wano saabagamba nti Lydia bwajjanga wano mumusasuza ebyokulya mukazi wo meka alidde ebyokulya bya mitwalo ena naye anza mukama wange kati enkoze buzibu nkiwadde ezisembale singa ddamu okulya ekintu kyonna wano n'otamuggyako sente gwogenda ozisasula naye ssebo why are you putting my job at stake But you know my problem. oli mukazi wo Yes, mukama wange wange. tasobola kujja kunsaba kintu neŋŋaano kimu kati oda will kashi Florence wanje mukama wange oyagala nkutottolera ebyamaka yakola ki nze nawulirako Justin nti simanya oba wakola ki simanya mbu mwakayanamukawo simanya wamukwata n'omurasta ebyo byomukyabula ekyo kitono nnyo n'obeera n'omukazi emyaka 4, 5, 6 tafuna lubuto ekyo nakyo kitono sijja kwetotolako bintu bingi nkugambye kimu singa ddamu okulya n'otamuggyako sente tugenda sala ku musalago okay ddayo okole mukama wange nga tetunaba wano mpulira nga ntamiddwa mpulira nga nkoye mpulira nga simanyi oba tukyuse department nze simanyi sikyasobola kula na Florence simanyi oba bumpi bwetawanya Florence tawulira Florence alina entutu Florence alina empaka tugenda kula mukama wange bwekiba kisoboka tukyuse department nze sikyasobola kula na Florence Linda ogambye otya simanyi oba bumpi bwemutawanya tawulira anyooma okimanyi nti emabegawo waliwo omuntu emabegawo tunyayogerako tusamulabye takasiru tayogera okay kati oba tewamulabye kantwala omukisa okwanjulira okubanjulira mwenna mwensembera wano kam okuva n'olwaleero ono mukama wammwe she's the supervisor here okay tonanaagira ye mukama wammwe Sibagadde. Oh, Madam Supervisor, how are you? My name is Florence, and I'm the chief waitress in this Rose Gardens. I'm ready to work with you. I'm going to be your right-hand person, and I'm someone who I'm going to supervisor. Kuba twaekana kumpi, wabatoliza olokubanga nse, Madam Superlady, I decide that I can take everything. There is it and everything you can do. Be my guest. Sibagadde. Sibagadde. No, temugenda kunsobola. Hey.
Jambo wagenda okola stupid. Kati ebyo mbimaze kagende ndabe ekiviiri ndowooza ndabe ekyokukola. Chris, please. Kiki obadde ki? Chris, mazima ddala osazeewo okumpisa wooti mu bintu byonna bye tuyiseemu Chris. Nze mukyala wo Lydia. Wati wosazeemu okumpisa. Wait, oyagala okwekaabya gwe nkumanyi. Oyiseewa okujja wano. Chris, n'otuuka ogamba abakozi bonna tebasavinga ekintu kyonna nga sinnasasula. Ekyo kibi. Ekyo nakoze kibi. Kyogamba kisinga ebibi bye wakola. Chris, lwaki oba okomyawo ebintu ebyo? Ndowooza nti twabyogerako n'ebiggwa. Come on. Ekyokukumma ebyokulya kisinga gwe ekyokwagala akalaasi. Kali akatanaaba. Enviiri eziwunyanga ttabbu. Kanaye Chris nakunnyonnyola. Omulasi nalisima byonna nabikolanga lwalaavu. Chris, please. Chris, bino byonna bikola. Ate saagadde mumanyire mugwana. Obikola lwalaavu ng'ongattika n'akalaasi. Obiraba byotandise. Atandise. Bokano yitawo. Kati oseka ki? Ndakubasaza mu kabo. Oseka ki? Ate osobola okuseka amaziga nseka. Oseka oyo yayiseewo kujja wano. Aliwa. Oyo. Gwe bakubuuza wayiseewo olega matu. Mbuuza ggwe. Nakugamba ono toddamu mukkiriza kuyitawo. Ayiseewa. Wanaliridawa. Nawe tonziza mu byabagalana. Kakati njogere ki? Gwe kanyini wangamba simukkiriza okuyingira. Yes, geti yeri. Neŋŋamba kamuleka ayingire ndabe ky'onoomukola. Nsanze mwenyiga. Ebinnyo. Osanze tukola ki? Si. Ebintu by'abaagala tobiyingirangamu. Kakati gwe kanyini wangamba ne lwaki obonyaabonya omwana w'abandi. Lengera omwana bw'atunula, lengera eriiso. Lengera ebinnyo. Noli kumwana abandi omubuzaabuza bw'ogiraagira ate omwagala. Omwagala gweyogera gwogera. Ddamu ekigambo kyoyogedde. Elengera ebiki? Ebinnyo. Akasigu. Mbadde nsaba gweyogera ekigambo kimu nti omukooyi. Mufulumye. Ati owuliriza eŋŋamba nti omukooyi olabe bwe mutandikako yarabbi Mungu. Sirya. Wezizaziza oyagala lwaki bw'ayingidde? Ngenza okuwulira emwerimbize ensanga yalavuye.
engera osindisa nyola bankyagenda mukwemba kugambye mukulumya sigambye munyiga stupid ate kati olinga ayomba nze nange nsobola okuvuma ssebo gwe ssebo gwe muko ssebo tonvuma asiri mwana muto ani mukowo labayo bwe mba neewaddeyo nkuwa ekitiibwa ate tosobola kunvuma bwotyo naawe si nze nange nsobola okuvuma yati oli mukama wange ekirungi otegedde nze mukama tegeera ani agoba n'ani agobwa kyekyokka naye sanga tekibadde ekyo era mbadde nkuvuma nti omutwe gukulinga wujju Nyansagala lwaki totwesonyiwa kati ensonga eyo kati muwala juzi wanvume poloma kati ozzeeko omutwe gunninga ki ekyo kibiri ye yakyogera bebi engeri eriiso ly'omwana maama tolimpa eno oba ompisa bubi buli lumpa eriiso mpuliranga gwe bayiridde endebe y'ebiyenje ng'ensa simana kyo kiyinjagala okitwala tekyagala nze ndiyala obera nze ndiyala kiki naye bannakyenjera mwebale kujja egisomani oye Tena kumanya kiriwo lwakisambe eno mundu kokwe nali ngenda kimubabika mu nkukwe eno mundu ki era mundu bwobanga togiyina bakugoba ku muliro obolaba bwe tuba fembi nga nange mbiteekako wansi naye no ssebo mu byambalo bwawe gwangamba ndisudde osudde eggwanga ssebo gwanga lino lyalitubonyabo osudde eggwanga ssebo nyabula akawanga kakati kokyali gwene bwe osudde eggwanga tuna kumanya kiriwo mukama waffe kulisobola okuntiko aye taleese supervisor kiba kyeraze lwatu nti abanaakuziika bangi era nga mukama wange nkusuubiza woofiira nja kwekaabya endulabye nnyo amabugonze nga kwata muzeeyi oli otya muzeeyi omuzinda wamulagulwa omutwe ku muzinda alwadije muzeeyi ali awo asogonyose lwaki takola kakati akola kyati olea tuli ku mulimu olimu omukolo emuntu tebakisa wansi enki ekyo ki mundu kikiwo nebagamba gwenze bondabako amatu olaba emunyungu ewedde uya mukama waffe ebirala byonna ayina naye akabina kaagaana agira bugizaati akongera namu nayenga kwe supervisor balesa atya tena kumanya supervisor sinamulaba oyani supervisor kampi kaikwalako binye bwokumalaalo mukazi musajja mukazi oyo agenda supervising ani kayina olugezigezi zaleka sikoleko olugezigezi oba ondeesi kagambo kagali mukazi okugogola ogogolani abaliwa kajja kwegogola era woteri yava ku mulamwa buli omu kyayagala kyakola buli omu wayagala wabbira kakati akaleese mbwa kakanoonyereze ekino nekino nekino sibo kanjereze mbundi mukulu nnyo musera kubeera kituufu kati bakyoba ekito mukulu kiviiri tumuyiti omanyi kiviiri abadde yeeyita nnyo w'amaanyi mubuulire nti bwana kiviiri nenze nkaluubirirokuita kiviiri abazadde bw'oba otuumanga omwana tuuma omwana erinnya erikola kiviiri talina yadde akafuuyirira naye ekiviiri bwana kiviiri owa kati keeko kazze n'ekirala ekiriwo njagala okubbirako eno wooteeri ne bw'olaba batubonyaabonya si be bannannyini kakati waliwo obuzibona
Sibu amaanyi. Sinyo. Kiki? Naye wali badde weetegeka. Anti kiki mumbuulireko. Mumubuule ng'obukalukalu. Omanyi batugamba nti osaasiranga abantu abadde omugagga n'ayavuwala. Oyo omusaasiranga nnyo. Ate abadde omwavu. Osaasiranga nnyo omuzadde atunula mu kabbuli y'omwana we. Then kino ndowooza kikwatako nnyo. Kyekirwa. Omuntu abadde mu buyinza nga takyabulina. Mbadde ki? Bera tugenda ku nsonga. Ate kati gw'olaba tukyakutya. Gw'olaba waakudduka. Kati tokyalina. Ssemwanga naye totya. Yogera amazima. Agambye bw'azze ggogola gwe baleese. Ani? Wano gwe baleese? Mumulage. Oyo. Ani omulema? Abaleese Supervisor. Bwate bw'atambula. Ate mbu wabitege agira ati tasobola kukwata ggoolo. Ate bangamba omukyalo ow'ebitege oyoyoyoyo. Kinaawe. Akati njagala okumanya buzibu kimumbuulireko yaluwa agamba kyani amuleese. Kati bamuleese. Mukyala. Muwanvu akoma muli. Oba kampi kati kalinga ng'enkoko enkwekwe. Nti nze mba njagala mumati. Kali ludda wa? Kaakati tumubuulidde nti wano tulinawo mukama waffe Kiviiri. Ayayayaya ne kanyiiga. Ne kakuvuma. Kagambye oyo alenga kyebinnyo. Akagamba nze. Ne kagamba oyo alenga ogubuto kulinga ensawo y'akasasiro. Era kagambye embwetwe limuliringa emboga. Balazeewa. Tobanga gw'ovuma gwo. No, koko ennyini kuba tukagambye. Muzeeyi anvuma. Byonna byongedde. Abyongedde mbaze ggogola. Kalazeewa kali eno. Kale kakalindooza ne Mr. Chris. Kwata. Bageze kane. Atidde. Sirabanga ku Kiviiri. Sirabanga ku Kiviiri ng'atidde. Ngenza okulaba amagulu nga gakankana. Olimba naawe. Nze mbadde mutunulira wano. Ngenza okulaba wano watobye. Wallahi. Yeekojobedde. Ategereza wano ndabyewo olw'ekibadde eno. Kirabika awumbuludde omuwumbo. Kati agenze kwe. Naye kaakati maama ogirobeerako wali. Bw'otuuka osooka n'obeerako eri. Tukuyambe. Ne kati wano bannange tumuyita ni maama jjajja. Tumuyite jjajja. Ate kati kuggwe abajjajja. Leka naawe. Kati kuggwe maama kati nze omuto. Ne kati ano ayinza okuba nga azze kulya mmere. Naye maama emmere yawo tojja gisobola. Nkwegayiridde puleeti emu mwezi gwa nnyumba. Boka. Kakati amagezi getumwambwangwe ne tolwawo genda mundeeba ku butaala waliwo oba gende ku mamba. Genda ku mamba. Kubako muwogo nakatibiki. Eno ne mamba ya bei sebo. Jajja okusobola kuliko muwogo. Olabe mamba eyo. Okimanyi tusowane gwe weyolesa. Mundeeba. Nga njoloza. Gw'ogyeyolesa. Kumanya tebeeguya. Kati gyoba ogende. Mubanga bano abaana bagambanga owaye genda emmanja ovuga eggaali. Kirabye ebinnyo. Nekituuka munda. Muswaza Obuganda kati otuuka munda agamba olwaye natuuse dda. Kiki oyogera eki? Kyonna kisuwadde. Kankibuuze. Oyagala ki? Kasebo mujeebale. Kale. Naye ensonga ze mwogeddeko zonna. Lindako. Kati olaba gwe nze nange siri bulungi nnyo kwati nze kankitandike. Gwe kirinda kamusuuze.
Omanyi nze manager w'ekifo kino. Abadde yagala ki? Kitugenda tofaayo. Naawe. Ensonga ze mbadde mwogerako awo zonna sirinaako n'emu gye neetaaga. Wabula nze nina omuwala gwe njagala akola wano bamuyita Florence. Nze maama we. Gwe maama Florence? Nze maama we nzaalira ddala. Sorry. Kati obadde oli ku mukazi w'abandi. Wamma bentunde beri kati nentegera otwamba ekifaananyi kyekyo. Wallahi nange nkisika kijja. Kijja kyekyo kyennyini. Kikino kijja. N'okufunya ebibwanga asaba afukiro. Kugira abantu bakulu. Kozi asaba afukiro olina okufunya emimwa. Nsalira waafu. Nyabo sole bambi. Florence gwe maama we. Nze maama we ssebo. Kati naye ate ko nga akasigo kaali kafu. Wampisa. Mwana wampisa. Ani owempisa? Kozi kuwana muwanira kuba nnyini we waali. Kakati nyabo Florence leero ali off. Anyuka saawa 6. Otosobola wamukubidde kwa ngojja. Yamukubidde ku simu. Ekyamazima sirina nnamba ye. Okujjako bwe muba mugiina badde nsaba munnyambe. Naye nga gw'omuzaala? Nze muzaala muwala wange ddala. Ane kisimba amannyo Nyaya. N'oba n'omwana n'akola okutuuka awo n'akola wano tolina nnamba ye. Kiki ekikuleese? Kino kibbi. Kibbi. Bambi tone kyogera kubba tukulaba. Kisaleko gwe mukadde. Oliyimbye. Olya kyona kitunula ng'ekizibiti ku poliisi. Sebo nsaba mungambireko. Maama we ali eno akwagala. Genda okiriyeewo naawe. Naye awo wooli wajja kujja ate enyinyalo ojja kuwulira. Banna obutuufu oli maneja mulamba naye ebigambo ebimuvaamu woteri efaanana bweti newuuliza bano maneja ajulako ebigambo kugajambula abagenyi abajja bonna Nyama. Maama. nsanyusa okulaba mwana wange Florence. Bangambye nti kitoliiyo. Ani yagamba okujja ku mulimu gwange? Ani yakulaze wenkolera? Ani yagambye okujja ku Rose Gardens? Nga tonkubidde essimu. Tolina namba yange. Olaba nekiviri bw'aba njagala sooka kutuma muntu mumpitire Florence. Bwe gwani ansanga ku mulimu wange n'osanga buli gwosanze n'omutuma akwitire Florence. Lwaki onswaza? Gwolaba ofaanana twekana kulaba bwennyamba ndigulaba bwotyo bweyambadde. Wano oli mu kivuli yalaba omusikati gwonna gusowotose ekintu ku mutwe toyinaamu wadde any sense of class laba omugato bwe gufaanana. Nakuyise Florence mwana wange ekyamazima akasimu kagudde mu mazzi bikwatirako obutuufu omwoyo gw'obuzadde ne gunnuma nengamba omwana wange anaakuba ku ssimu. Wandirize n'okakanisa n'olyoka onkubira so si gwe kwereeta. Simanyi kati ofunyemu ki? Ose kuŋŋamba kiki? Oyagala kiki? Ani akuyise? Nziziza gwe nnyo tosobola kujja ku mulimu gwange gwe maama. Tosobola nakakko kiddangamu kibi nnyo era kive. Nze wano bammanyi omuntu owa kilasi. Baana bange maama okufuna ebizibu kyate kiki? Nze maama wa Florence oyo gwolaba oyo gwe mulaba Florence. Naye baana bange mbasaba era nga mbasibirira enkanda kuba bwe muli wano kati mbazaala mwewalenga nnyo okwegaana muzadde w'omubani olw'endayika. Florence engeri gyanjolozeemu Maama. nze nnyina amuzaalira ddala. Nyabo. Toka abalindako. Wazaala Florence. Nzaala Florence. Naye omuzadde mu nsi eno gye muvaddemu gye mulaga omuzadde wo bamusiiwuufu oba alabika bubi yoyo muzadde wo kituufu yoyo omwana gwe nalisumba okwenyumiririzaamu. Florence ono ayogera oluzungu ono yeraga
Bana bange. Kitategedde kiri bwe kiti. Tugenda lindako. Kituufu gwe mama Florence. Nze mama wa Florence. Nze mwana wange oyo muwala wange naye. Kale. Mama wakubiddeko ku Florence ng'ojja. Wamutegezezaako? Onnyonnyodde naye taliwuliriza akasimu kagudde mu mazzi. Mama omwoyo ne gunnuma. Naye akangende ndaba omwana wange. Ayinza okuba ku ssimu nga siyiwa. Nga gw'omuzaala. Bwatyo bwandaze. Kale bana bange. Temweyisanga bwe mutyo. Kituufu mama. Bazadde bammwe. Omuzaala Florence. Harriet. Gwe. Mama Florence. Now, I want to tell you, I'm going to touch you. I'm going to touch you. I hate you. Florence yagamba. Oh, you're Florence. Nze namugamba no mama nga alina pressure. Sukali. Nze ntola sente. Ne mugamba. Mugeze na mubuserefi. Banande mwe bali tutegese omukolo. Nze mmaje ekigenda mu maaso mukibuuze nze. Banange kyemmaze okulaba ebyokulya by'oku Rose Garden bya bbeeyi. Buli puleti ya mitwalo 10 n'egi. 10 n'egi. Kati bwe waba tewali buzibu. Obutebe bwendeseeyo. Ekyamazima ndabanga butini okusinziira ku bantu b'endaba. Wasigaddeyo obutebe obwo nga nange mwennyini kwendi. Kati njagala kumanya ku mwenna abali wano ani ataasasudde. Njagala kumanya ani ataasasudde. Atasasudde mwani kala ani yasasudde muwanike emikono. Mwenna mwasasudde. Awulira nti teyasasudde atakusagala kunyiiza. Juliet wasasudde. Mpayi. Pete kirapa. Nowooza okulaba bwe kutasasudde. Kati mwe muyitewo tugende. Una mpisali. Mama Nana. Mama Nana. Bate nebuuza. Ekindese tuteni nga tolinawo kiki? Nawe maze weeks 2 kukubira simutozi kwa. Kastanzize. Kastonze nayo kimanyi nti wano babadde bango baganya. Ngani akugobe? Kurisi. Nga akugobera ki? Ate olubuto lwabula. Naye bannange tewali kirumanga kunoonya mwana nga abuze bakazi bannange. Lubuto lwe lukugobesa? Lubuto lwe lugobesa. Naye nga ye omulenzi omwagala? Omulenzi mwagala nnyo. Kati lwaki tofuna lubuto? Olubuto ndwagala naye ndinoonyeza ebbanga n'ebbanga olubuto. Kati biveeko bwe kibanga lubuto kye kizibu kati olufunye.
Otolo. Ulu lwenyini lwe tugenda okugamba bbaawo nti oli lubuto. Naye sinafuna lubuto. Kati oli musiru tongamya nti omwagala. Ogenda kumugamba oli lubuto. Olubuto lukyali lutototo. Tewali musajja asobola kubeera n'amagezi n'ategeera lubuto nga lukyali mwezi gumu. Ne bwagamba nti naakukwate kati tasobola, ne bwatwala mu sikaani tasobola kutegeera mpozi ng'akugyeko omusulu. Bannange Katonda waŋŋamba nti owaayo lijja tugende mu ddwaliro opa omusulu. Nga kiki ekimuzuuza n'omusulu ogutali gugwe? Aba ayagala kumanya. Kakati gwe kolooti weyita balo nze mutegeeze ekyoli lubuto. Naye ky'oba otooyabira namugambye senga wange yajja. Yabo era waza afaanana bwe nti ndi sengaawo. Lwaki tewamugaye nti ndi kitooki? Naoliva ekyamazima ekya senga sikyagadde. Nedda tekikujjako okubeera kiwala kitonaawe. Kati genda omuyite omugambe nti sengaawo ate oba kyetusazeewo. Genda muyite omuyabira. Sisobola kwerabira naye nga tekanyumidde. Sengaawe mpozi era naye ajje nga ddala alina kumpita senga naye wajjira nga tagira. Iyo natolooza aliwala bebi jawe. Ono yesenga mwoke. Owaaye nyabujjaga gyebaliko. Kale taata. Aneka to. Wana ekifo ky'abantu bangi ate bw'ofukamira kirabika. Era. Uli otya? Ndi bulungi. Mugyebale. Kale ssebo. Namwe mugyebaleko. Wamwe muli balungi. Ate okulusi naawe totandika. Mugyebaleko ssebo. Tuli bulungi. Bakuwadde ku kyokulya. Emirimu gyebalire ddala njiraba ennaku zino. Emirimu gy'ongikola? Ogikoledde ddala. Nga nekiviiri annyambako. Oba olabawo wonna yagenza atereezaawo awo obwo obuntu ye yabuzimba. Anti kyembadde ŋŋamba emirimu gya munoowo oyo. Omanye ennaku zino alimu olumeememeeme. Alina byakoze. N'agenda ameketa obuyembeyembe weefuuwa kawowonti ako kampujidde bubi bw'ali emmere alyako kati ninaagiza ne ŋŋamba kati kiki oba kiki ekimusumbuwa kwe kujja nkugaye nti munnoono ndowooza yalwadde omusujja. Obuwoowo bumuyisa bubi kati aboola n'emmere. Nekuba nnyo bupafyumu. Alabika yagize gyebala emirimu wano. Mbadde sibitegedde. Ali lubuto. Obadde tonnamugamba. Lydia. Oli lubuto. Era senga byonna yabimanyi. What? Oli lubuto. Babaze. Abange. Lydia ali lubuto. Baby webale. Mama webale. Obamukamire. Nsonyiwa baby. Lydia, mukwano nsonyiwa. Byonna bye mbadde nkola, bye mbadde nkubonyaabonya. I'm sorry baby. I'm so sorry. Tomusemberera nnyo kati abassa nnyo. Akamugweko mu kafuba katono. Sorry. Omanyi kakati? Florence! Okuva n'olwaleero kambagambe teri kuddamu kusasula wadde ekikumi. Nze ŋŋenda okukwatamu ku makya mutuntu olw'eggulo ekiro buli kyoyagala lya ne manji osika ngenda mugamba ogende nga bugenzi. Era olubuto tasiba bw'ayagala okugenda okumpi ng'agenda bw'ayagala ewawanvu ng'agenda kati ekirimu taata obadde asesema kagana omwana tannatonda oba omukyankalanya kunya wano senga olwabadde ki asesemanga baleta ambulance nange kankuuseewo omukyala onaasobola okuzaala omwana bw'aba akyatonda ataataaganya nnyo. Nedda nina abakozi bangi wano baki bakoli ku ekyo. Kati kyendabe kye tugenda okukola tumutandise mangu eddagala wano waali alina okufuna eddagala ly'okunaaba
kati eddagala oyo anaaba buli lunaku aliri libeera ddagala liyamba omwana obutafuna yero. Omanyi omwana bw'afuna yero asobola okufaako. Ani bw'abeera yero nze nange ndi wa yero. Yeratta ono gw'abalina ekirala tufune emmumbwa y'okumenya. Ate omwana mumumenye obadde ki? Ekkubo omwana wagenda okuyita lirina okubeera nga gonvu. Kati eddagala eryo tuba tulina lifuna kati n'alitandikirawo. Kunya wano namugambye. Sita. Oba mpitekanuka opera kanamuyamba. Kakati bwe tumaliriza tumufunire eddagala lya kimote. Ate byeki ebyo? Mpulira ogambye kumenya ate kimote. Anti kimote omwana obutabeera se kibote. Tolyagadde mugambe eddagala kyeddala. Senga Wandi kitegedde basenga bedda baali babi bateeka okuba nga maama tebaamuwa ddagala lya kimoto. oli sekibote. Wano ku hoteli buli muntu ampita sekibote. Kati taasa mwana wo kati taasa mwana tulina okuwa eddagala senga kyenkubuuza kikino teriyo ly abakulu nange ndinywe. Kati gwe wayitako wabula kyolina okukola kutaasa mwana. Kati ate era mu kaseera kano wano olubuto we luli omwana tannatonda osalawo ozaala muwala oba ozaala mulezi. Eyo mumbwa nekireeta banfunire kalenzi. Eyo mumbwa ewedde eyo naye ewedde ogenda gifuna. Lindako oyogedde bingi ojja kumbuzaabuza bwe mbalira bubalizi muwendo gwa ssente. Kati olaba emumbwa eno ey'okumenya eri mu mitwalo nga ana oba 45. Yogera ebituufu. 47. Kati kale bwe tuba tubigasse ewamu ziyinza okubeera ng'emitwalo 6 zokka. 69. Naye ndowooza nga bwe tulifuna lyonna tukolere ddala 97. Awo liba liweddeyo 97. Teeka kati. Oba kamu 10. Awo bwewatyo ne sikutaataaganya nnyo. N'asobola okubeera ng'omwana akula bulungi n'atonda ng'akufaanana. Omwana bw'onaamukwata ennyo somukwata mu liiso tomanyi sayidi ki gy'atunudde. Tokwatawo nnyo gwe kwata wano. Awo kati oba kalekamu 15. Awo bwewatyo kubanga kubeerako n'ezaamulerwa n'ez'okunyiga omwana oba kaleka mwana. Akakadde kajja kukola ebyetaagisa ndowooza. Wandibadde kale oyongererako ddala lumu engeri gyenva ewala ate nesiba nga nzira kuba kuliko n'eryamulerwa. Mulerwa abeera ayamba nnyo omwana n'akufaanana. Egyo mitwalo 2. Wanaabaawo ekibuzeemu era naakukubira kubanga ekibuzeemu ekyo emitwalo 10. Kale teekamu 3. Bakubeera ne ka transport kantaataaganyizamu naye tewali egyo mitwalo 10. Teeka mwana. Weebale taata. Waliwo ekirala? Tewali. Fuba okulaba ng'okola buli ekyetaagisa omukyalo oyo abe bulungi. Ngenda kukikola. Ono omwana kati andi mu ngalo ze maama Nana buli mukazi gwe nkwata kazaala bulungi. Fuba okulaba ng'omwana oyo anfaanana. Agenda kufaanana. Ate nga mulenzi. Ate era saagala omukazi ono akukyawe ke kadagala ke mbadde neerabidde. Nina ofunayo akadagala aleme kukyawa. Mitwalo 10. Teeka mwaka. Mubeere nga mukwatagana bulungi. Fuba okola buli ekyetaagisa. Ngenda kukikola. Buli kyolaba ekisigadde nkubira. Yes, sir. Okay? Yes. Baby, I think omwana tomunyiga. I'm so sorry for everything. Oscar agenda kugulawo toilet. Bakuteekere ddala kweri gye ŋŋendako. Okay? Ebyokulya byonna n'essaawa ya kaakati 7. Okay? I love you. Chris, I love you so much. Omwana tumusemberere nye bbugu muli mukola bubi. Neerabira bansonyiwe. Anyway, kansooke nzireyo walina bye mbadde mmaliriza. Maybe after here you just come to my office. Okay? Okay, I love you. I love you too. Ekale lutabani.
omwana asamba kakati njagala olye omusajja akuwadde akayu kalamba kakobwo ya genda mukayu ya genda mukayu buli kyenjaga tekaliko muntu mulala okyalina kyomanja okyalina kyonjagaza kati essanyu nkomyewo pozi mama nana akaki temerayo ndeka nawe zino sente za ddagala mama nana ddagala ki ebyokumenya omwana waayita wasirina lubuto gundi tontabula mpozi ng'oyagala mpita omusajja mugenzi tolina lubuto eddagala lya mulerwa lyakuleeta mumbu era ŋŋenda kunoonya ddagala ndireete mama nana ebintu bino tubikwate bulungi ntemeraayo akange kale ku mitwa temeraayo ensaafu kuzaani kwezo ze bakuwadde oli kasiru oli mulerwa wotunde mumbwa ate mumbwa yakimanyi tontabula bakuwadde kintu kimu kulya kugenda eri bino bireke bya sente biviireko dda mama nana tugenda kumenya ki kumanyiize ddirwa eyange ewedde yakuwa sanyu olifunye kati kintu kitono 10 olirye sirirya genda era tolirya kubanga siriryo weebala mama nana kiki kale mala gampa zino sente mbeka etaano twatasa emitwalo etaano oluddewo okukkiriza omuntu ng'oyagala ekintu oyanguwa n'okkiriza omuntu n'afuna amaanyi agakuwa onjogeza nnyo endala za katunda naye mukazi gwajja kufa wootyo ezo sente zigenda nakugwako oli mukumpanya tukwata wano ddiiru ne tuteesa nenimba nakurisiti nina olubuto ne tutwala sente opaddeko emitwalo etaano mukazi gwoli munini biddemu nga bw'obyogedde ŋambye biddemu nga bw'obyogedde kyogamba buli kimu owedde okiwulira are you stupid gwe bw'olaba sirina matu gawuliriza oyo bamuyitaani mama nana yaani mama nana yaani can't you speak yaani senga wawa Lydia nkukubengulinja Lydia kiki sikoledde kiki sikoledde nkuwadde obudde I gave you half of this hotel naye otuuse okuba nga oyagala kubba bubbi ekyo olaba kyekisinga obukulu mama nana yaani njagala ompa ekituufu yani okay kiri kimu Lydia ofisi yange wagifuula makaago si bwe kiri go and pick everything that you want leave this place and go don't speak about that saagala sente zamu genda ogye buli kyoyagala otambule ogende ne sente zitwala bakazi bakuli bato kiki kyesimukoledde why do you mukulu ekifo ky'omwana wenga kyakyuka nnyo bannaaye muzeeyite baliko kale naye mukama wange bambi bimutwogedde owa ate ngoyagala eki
Muzeyi tomanyi. Naye onontegeera. Ojja kuntegeerera ddala. Okola wano. Nnyo ndakamanyako emyaka 42 nga nkola mu toyi gye banzija kati ne bampolomoti nga kati nze kitunzi wa wooteri eno. Ng'okola otya gwafaanana bw'otyo. Owaayi tuweze kulya na kubala baana yogera tuuka mu bwangu. Looze yuko wenkanidde awo. Anti yogera ekikuleese fa mu. Nokyengamba ng'okola ngaani. Nze nkola nga kitunzi wa wooteri. Bwewanga tewakuyamba embula ekyoyagala. No kyeŋŋamba omwana owange kwegamba amala gakola nga bw'alabye tanneebuuzaako olwokuba ndi mukyalo. Gwazala kiviiri. Obadde otya kola bwoti mpitira mukamaawo owokutiko mpitira mukamaawo omwana owange gwenzaala. Anti mukama waffe okutiko gw'oyagala obadde ki kale kamugamba kika birina okwogera naye ngusinza kwogera naye kunfaana nayo kale bobeera mu kyalo era omwana okukola ekintu kyonna asooka n'akwebuuza. kikoŋŋambye naawe owaayi kati gw'otikka ki muzeeyi nagamba bw'obanga ojja nombuulira kyembuuza wayingira amagye olina nenyuta bannaye mwana wange nga naye wali mugezigezi kuva dda. taata sooka olasa nempola wano si wangu. Nze gw'okigambye omutegedde. Nze komanda wa komanda. Anti kino ekifo kiki era gw'osalawo. Kyoba okola muzeeyi ogira omufulumya. Muzeeyi tulina saaki gye tuliko. Kyeŋŋamba wuliriza. Sooka wulire ensonga endese ogitegedde. Anti wuliriza. Sooka oleke nnyonnyola omwana wange. Bwewabaawo saaki wano abantu batestinga n'endaba oba tawuli talina kyalina okitegeera. Naye bw'okuba ekyo omumanyi. Ngeza bugeza. Bw'ofuna ssente weerabira nti ndi kitaawo. Olwokuba ndi mu kyalo gw'olye sooka oleke. Muzeeyi lindamu waliwo ebintu ebitatambula bulungi. Naye omanye ensonga enderese gwabyangatana. Sooka oleke. Ensonga ya byabufuzi. Muzeeyi omperereza nnyo nzire mu yero naye twasalawo ndi mu reedi. Abe batusibyeko omusajja. Olw'ekitaawo. Wamulimba. Ekifo kino kirabika kibulamu essanyu. Saamulimba. Naye kati anti mukyalo era bwe balabanga ngenze na kino balowooza ndi w'amaanyi. Balowooza nina kyendi naye nga wano tekirina obuuli. Oba ogendayo. Kyenzudde ekibula mu hoteeri eno mbadde mu kunoonyereza nkitegedde hoteeri ebulamu entertainment. Etya kituufu. Abantu bajja wano okuwummula bajja kufuna ssanyu. Nakyogerako mu meeting bandaba mu ne beebuwa ne mubaleekaanira mubeera mukuyomba buyombi every time. Now what do you expect? Nakubuuza. Muzungu alujje. Sagala. Nakubuuza. Wavudde dda ku gate. Okola lwekyo bakubuuza okola kino. Kati kyensazeewo. Ngenda kukyusa ngenda teekawo entertainment. Jam session mugimanyi. Jam session. Erawo every evening nga wabawo live band. Nze wendi. Ate nze gwe mulaba siri just supervisor. Ndi entertainer. Gwe Allah yakutuwanga kirabu. Kuba n'abakulembeze Allah beyatuwanga ekibonerezo. I do everything in this world. Oh my God. Bwe luba luzungu twetwale. Kati tumunde mu buno bulabi. Mbawaamu. All right. Baby, listen. Baada na moja wani. Olondeka. Awakati tulinga limba. Olitize. Batwala mbala. Tulo mundongo. Nikole batimiza. Ngoltali kwabo. Chokaberu kwabo. Chuso mufu nebano no luliko. Tumbogero kwabo.
ng'otafunira vaawo gundi onyigawa okirabye okitegadde Supervisor ojja kusobola. Ojja kusobola. ate embungira Leka olimba naawe. sikoma bukumi awo Okakasa. omukwano ngumanyi omukwano ngumanyi eyatwala buli omutima kati n'omubiri jangu okunole kambe yanzibira omutima ekibumba jangu kinone watwala omwoyo gwange nzatemanyira gyobeera tegala mbeera olusuku naye gwe mulinensalira olwotumba kutaya kunomuwala musumba emitima yagala kutwale tunula eri n'emiti gyendebe iteme byobyekulaba omukazi eyalendekebwa nkumiyo Muzeeyi kwata omuntu. Omugenzi ono Allah yamutuwadde ovanga ku mulembeze omukulembeze asanyusa bakulembera bane tulonde bayimbi atamanyi kuyimba laba kakati gwe kanyamu bakuŋŋambye edambo gwe supervisor wekiri ono supervisor se bakuŋŋambye edambo wekiri gwe supervisor nnyo zommanyi gwe gwani kubanga ndi mukunoonyereza tekamanyi omuntu omukulu atunula ati ali ku hoteri mba okwewunya gwe gwani mave wano ebbanga nga supervisor dene sikulabangako tojjangako mu ofisi yange tomanyi naki kyentegeeza kati nze ndowooza nkweyanjule I'm the supervisor, super lady, iron lady of this hotel. Chikube ebinyo nchikube. Kati gwe. Lagira bulagizi nchikubire. Tokufunyisa olubuto.
Dukanga mukazi mukwate. Oyo akunda mabwoyo. Kasaago yo. Hey! Florence. Begayidde. Mwakozedda. Begayidde. Customer oyo mulaba. Begayidde mu mundekere. Nkimanyi ekire. Florence, onagambye wa luzungu. Begayidde mundekengezeeko. How are you? Ana, Oprah. Hello, how are you? Are you okay? Oprah. Okay. Hello. Sanso kulaba sebo. Nze Harriet. Gwe Harriet? Yes, sebo. Okay, nasanyusa okulaba. Nange okulabako sebo. Mwebale kubanga ekifo kirabika bulungi. Amiina. Harriet ng'olabika bulungi. Bakuzaala wa? Wangi? Bakuzaala wa? Kati kyembuuza. Bakuzaala Masaka. Wama kyeŋŋamba. Nyabo. Aba ruumu babasayidize eno. Ate ab'ebyokulya batuula eri kati obadde olaga wa mukwano okuyambe. Eno mulumu ndabika nesigendayo ate n'ebyokulya saagala. Wabula mbadde ngezaako okulaba nti ntunulira ekifo kino bwe kifaanana kinsanyudde. Naye naawe nenkwagala engeri gy'olabikamu n'engeri gy'onyamirizaamu. Okay, tuleme kuyitawala. Nze mukama wammwe ow'oku ntikko naye nga mu ggwanga sibeeramu ndowooza mbadde nzize kulaba kifo kyange ekifaanana. Mukama waffe waawa? Nze mukama wammwe ow'oku ntikko nannyini kifo kino. Kulis ali luddawa njagala kumulabako genda omumpitira. Mukama waffe ow'oku ntikko? Nze mukama wammwe ow'oku ntikko mpitira Kulis. Njagala kulaba Kulis. Toyagala kunywa ku kintu kyonna? Kale mpaayo. Okay, just a bottle of water. Mpe ekipa. Mukama waffe ow'oku ntikko. Omumanyi? Njokya. Omusajja yoli gwe bagamba ow'e Bulaaya. Gwe nedda kijja kukola. Anti obuuji. Gwe! Muzunga muzuuzo oyisewa. Ani akwaziza? Nkubuuza onyeenya gutwe. Nyinza okukuba batuuni kweyentwanga. Kale omusajja n'oyambala obulungi bw'otyo naye nga totegeera. Sitakeero yitabona jangwa. Sitegedde mukama. Nja kuwula omuggo jangwa. Nza okulira security wano. N'omala gayingira buyingiza ekifo ky'abanno. Ani akwaziza? Kati njagala kubuuza. Obuuza ani? Ani gw'obuuza? Wempitire ku geti gw'obadde ludda. Gwe mukama wange nyinza okusamba tteke kwekyo ekibuto. Abasasula mbamanyi okitegedde. Naye ovudde eri kola bw'otyo emikono. Naye gwe musajja gwe. Nze bw'olagira okukola bw'otyo emikono. Gwani omutwe gumulinganga akaboga. Wuuna amanyiira. Olw'okuba ayambadde obusuuti obw'4,450. Ffenaffe esuuti tuzirekayo ewaka. Olw'okuba asabye akazi kati be bano abajja mu kifo n'akomberera akazi leeta. Siri walira eri naawe baalikanga kunyweko ebyo ebinnyo byo. Nze saagala mumanya gwe. Labayo gwe kati nze kakubuulire nze ndi wansasagge nze. Semwanga oye mukama waffe ow'okuntiko eyawa Kristo omulimu. Kwata obuzibu ogende. Sagala! Kiki naawe? Ngenda kisambamu. Tegira. Kankirye teke. Gwe. Ate kakati nze sitya. Nze sitya biduduma sitya denya. Oli mukama waffe ow'okuntikko. Mama. Subhana malikul qudus. Subhana malikul qudus. Subuhul qudus rabbuna.
Sendakoyo kiki mukulu. Erinda musamiza abantu bange. Nedda anti waliwo ensonga. Bano bakozi bange. Nawe. Webale kutegeera. Banaye mwebale kujja buli muyimbi yenayina waali. Bannakyenga tebatubba ki? Tebatubba ki? Buli omu waali. Webale kansala wange. Edi Sweet. Sebe mukulu. Njala ku kiti. Gwe! Ono yaluwa. Kakati oyo. Yali oyo. Muganda wange. Oyo ye mukama waffe ow'okuntikko abadde abeere bweru w'eggwanga. Ono yani? Oyo sooka mukuba nkubuulire. Galamira. Oyo ye Kiviiri talina mpisa. Ono ye Kiviiri. Yatuyigiriza empisa embi. Oyo. Ate gwe gwani? Nze kale ebyange si byange. Ye gwe Sadala. Ate oli omuzeeyi yani? Semwanga talya mubi. Kati njagala ompitire kulisi. Njagala ompitire kulisi. Bannange. Yita kulisi ajje wano. Gamba omusajja w'abantu. Bwe muti gwe mukola mu kifo kyange. Omuyumba ogiragama. Bwe muti gwe mukola mu kifo kyange. Sebo n'okwata onkube. N'okwata onkube. Njagala kulisi. Kulisi aliwa. Kulisi. Kulisi naawe wange. Lindako. Mukama wa. Kulisi. Muli basiru. Ono owaje. Kulisi. Mukama wange oyiseewo okutuuka nze mbadde nkusuubira ku mwana. Kulisi. Omusajja mumukoze. Kulisi. Njagala ompulirize bulungi. Eno hoteli yange. Yiyo. Bano nabagamba. Kiviiri omusajja mumukoze kiganyiise. Kulisi. Sigenda kwogera kigambo kyonna nawe. Sigenda kwogera. Muli wano mulekana bulekani. Temulina byakola. Temulina Siru. Ayo kati ate onaasaba obulungi. Oli musiru kalabe. Nakama nja kukolera n'abantu. Oyo mukama wange obadde ki? Mukama wange. Kaleke nako kikatuukeko. Nedda. Oyo mukama wange. Onani. Onani. Ono ye supervisor. Nga sinayogera kigambo kyonna naawe kulisi. Okumenya aliyese muko. Gwe nja kuba jjulo oluyi. Oleka sikimanyi nti oli mubbi. Kalabe. Kulisi. Kulisi. Mukama wange taata nsonyiwa. Hoteli yali yange. Sebo. Shut up! Sembera wali. Genda eri bagambye Sembera wali nviira. Kulisi. Hoteli eno yali yantama. Kituufu sebo. Nga ngenda kugitunda. Mukama wange nzikiriza ngendeko emmanyi. Sigala wano. Sigala wano. Fukamira wansi. Fukamira wano. Shut up! Mukama wange nja kwonoonera. Sebo fukamira. Kati nga sinayogera nsonga yonna oyo afulumye. Gwe fuluma. Oyo omukazi afulumye wano. Mufulumyemu. Oyo mufulumye wano. Mumufulumye wano. Fulumya genda. Tokyali supervisor. Agenda. Oyo agenze mukama wange weebale. Nawe fuluma. Nawe fuluma. Sadala onomutwale agende. Genda fuluma. Bagenze. Mukama wange. Weebale. Kana akazayi kakola kiwa? Ani? Kano kakola kiwa? Kakulu ne Sadala mwale. Kagende. Oli musiru. Nze nakagamba olina obusiru bungi. Fuluma. Fuluma hoteli. Mukama wange weebale. Bano bo baleke. Atona. Kwita. Kwani. Wawe fuluma. Wanje mukama wange. Enda manju. Watoya takola kiwa? Mukama wange
Kizaweddewo. Genda. Police. Wanji mukama. Nkwadde ennaku 3. Esebo. Nkwadde ennaku 3. Taata. Genda mu institution oyitaba na ba intern bajje wano. Ennaku 3 wiiki emu hoteli ng'etandise. Naye ne bano basigala basobola okusigala nga bamusigale nga mukola. Yes. Mukama wange otuuseeko mu office. Tusinkana. Tugende.